Boga musanvu December tulaba kuliko shendala eyafulumya eriko tugende mu kikadde ku lunaku olwo. Ya nange nabirabye ne binkanga ne neewuunya abantu okuba nti oli asobola okujja nayingira mu lunaku lwange ensi lwemanyi nti nalulanga dda. Ndowooza nze nasooka okulanga lonki guno omwaka, nze nasooka okuteekayo it is January ne bwogenda mu records zonna kikulaga nti nalanga cricket oval nga musanvu December mu January nga n'abantu banaakulanga zaabwe olugamba olwedde bo abazikoze zikoze ki n'okugwa zaawedde nalanga mu January. So nange kyankanze nnyo ne ngamba abantu kiki banjagaza yaman baagala kuyekera simanyi kuba nadde ndowooza olunaku lwange kyekituufu ngezezaako nnyo ne kapasite yange okuba nti nteeka mu bantu nti konsati yange era mbadde sisubirawo muntu yenena kujja ku lunaku lwe lumu. nga musanvu December abantu bagamba tugende mu kikadde yali yalubuukinga dda buli mwaka ekolanga musanvu December. Kati kankuwulire omuntu bw'agamba nti buli mwaka bakolanga musanvu December kyogamba nti buli mwaka musanvu December ebadde nga Saturday gweyagala okuŋŋamba bwotyo nti buli musanvu December lubadde nga lwa mukaaga ekitegedde ebyo biboozi just kubuzaabuza kwagamba like kwagala kunyigiriza nze nga big eye okitegeera. So I don't know nange nakyekanze yaman nkubiraani munange olaba baliko bangi bokali wetunula posta kuliko abayimbi bangi be bataddeko okitegeera ate nabatera ddala waliwo empita nti abantu we bayita abajja erugogo okitegedde bali awo wenyini we bayita so kigendererwa kyekyo kitegedde bw'obanga obadde okola buli mwaka nze maze ndowooza emyaka nga 5 sikola lonchi okitegeera lwaki bw'olaba nga nanze alia lwaki tewampa excuse ng'omuntu oga kale leka date yesu kekole ki oba leka tuleke date ya big eye okitegeera. So I don't know simanyi kiri behind simanyi lwaki bakikoze bwe batyo naye sina kyakola nganze omuntu engeri ekintu n'abantu bayita baagala abantu bastoppingire ddala awo kuba omuntu bw'oteekera ddala kumpi otambuzaawo n'ebigere okutuuka ku cricket oval okuva sure we bagitadde okitegeera ngabira ddala nti n'amaanyi ge batadde ku mazima honestly bw'otunula ogamba ye ki kye baagala okukola okitegeera ennaku nnyingi eziriwo okitegeera ne lwaki musanvu December gy'omanyi nti njirimu okitegedde ndi muyimbi Munnayuganda okitegeera ate nalanga